newankubadde nange mbana bengi nebyokwogera naye nsanyuse mu ngeri enjawulo basinkana bamiziki bannange era njaga munsase nammwe bannamawulire olumu lwenseerera nenzira mu luyimbi mundeke kubanga kati ndi ne bannange bentegeera ate ndishuwa nti nange bantegeera. Nsanyusa nnyo basinkana baganda bange. Nze no bwe mbasinkana buli muntu kummwe mulabamu ekitono nnyo abantu akakadde kamu kubanga baganda bange Uganda eno etunulidde ffe, ensi eno etunulidde ffe historically n'ensi zonna zonna tweba artist ngera Nobia niwagambye tuli Miraya Society. Waliwo omusajja yali artist yafanga tewali yali azaliddwa ku ffe bali bamuyita Okot Biteke yagamba artists are the mirrors of society era Amini yali amubisanya nakamba nedda nze ndija sindabirwamu ya society era bw'olaba ng'endabirwamu kyekola kikyamu tojasa bwasa kyusa ekyo longoosa ekyo so ffe ba artist tuli Miraya Society tuli ndabirwamu y'abantu baffe kyetwogera kyekiri mu bantu so okulaba nga tusinkanye bannange nze kimpa nnyo essanyu. Siri wano okusookera ddala era nasanyuse muganda wange Kasibwe Kapwe bw'ayagambye tali wano ku lwa Bobby kuba kino si kya Bobby, kino si kya Bobby baganda bange. Yes, kyewunyisa oba oli awo Mukama bwe yanoonya anaazanya paati eyo n'ansongamu yalinga asongamu gwe Kapwe yalinga asongamu gwe Bafana. Siri wano okuba nze nasinga okusoma, siri wano okuba ntegera nnyo banjagala nnyo ebyobufuzi, siri wano nti kubanga ndi musirikale naye muganda agamba oyitira omulalu mudde mu kyama. Baganda bange tuli mu nsi eyakafugibwe mwaka 57 ensi engagga naye batusiranyiza singa mukitunulira mujja kunyiiga nnyo. Ekyennaku nti baba boogera ku Uganda ne bobogenze mawanga malala bajaga hey, you come from the Uganda edda bayogeranga kwa Amini ne bajja kuga hey, Uganda Eddie Kenzo Jose Chameleone Ziza Bafana Juliana Kanyomozi mwe jefe Uganda so temwenyomanga baganda bange tulina ekifaananyi kyamaanyi nnyo naye tulina n'omulimu gw'amaanyi nnyo nga ba artist okukikira abantu baffe beesunga ba professor banunula ne batalabika ne beesinga osunga ba doctor banunula ne beesunga balooya abakabizi banunula ne babula okumala emyaka 34 Uganda abantu ekitundu 80 oba 90 ku kikumi balingamu baavungamu either basoma ne batafuna mirimu ngammwe oba balima okusoma olwa fees ngammwe beeyiya bweyiya nkakasa ffenna ffenna ekyasinga otusinga ja tulina obumanyirivu obw'enjawulo naye ati ebitone ebisinga talent is the only hope for the common people. Ne bakumanya nga toyimbye nga tozanye katemba oba osiranye ffe kati kitumanyisiza musoyo tustate ebitone byaffe. Ekikulu ekiriwo nti abantu abo abaabulijjo abawansi bootalimanya abayita mu kkubo ne batabakubira ndulu be batufudde kikyekuli. So saawa zino Uganda etutunulidde batali bange ng'ekyokuddamu nga ansa. Nze gye nava nali initially sayingira mu kuyimba kubanga nze nali nsinga eddoboozi eddungi nakuba nalina oba oliawo ebinnumakulo byenjagala okwogerako era newesanga nga bangi nnyo abafaanana nga nze kyekitukonekitinga ne Bafana, kyekitukonekitinga naawe Seremba, kyekitukonekitinga n'abantu abalala, kyekitukonekitinga ne miliyoni z'abantu abali eyo kubanga bafaanana naffe ne bakuwuliriza ne bawulira nga be boogera bw'oba oyogera. Abali wano kiweewo oyo ebiseera ebisinga amagezi gazampa ng'abadde nga mutamiivu tabijjukira nabbijjukira naye n'okuzimba obuzimbi wano oyo oba ojjukira olunaku olwo lwajja n'ogamba gwenzirangamu okusinga mu abuildinga munne Bafana nayimba ngoba oli awo tamanyira takigenderedde nakigendera naye noba obulira bwobanga okola bwakyokolanga kyekirandiza ensi yo. That is the communication mwabitandika dda baganda bange. Kasibwe Kapwe tubadde nga tunyumya naye ebbanga lyonna era nga tutandika zino ensonga twasooka kusisinkana nga ab'ekinywi Kasibwe Kapwe, Hildamani, Mayinja, Kayemba, Lutaaya ne tusinkana ne twogera ku nsonga eziruma eggwanga lyaffe ng'abo mukwano.
So chimpesa nyo nakulwaliro tutusinkana nga ba artist. Of course tusinkana nga tuine bala ebbiri eritekeddwako. Kubanga fe ba artist batumanyi nnyo omuntu omulala eyo bwatunda omwoyo gwe tebakirabanga kyamaanyi. Naye artist kyokoze bakiteeka ne ku bantu abalala. Kuba ensi etugoberera, ensi etuwuliriza baganda bange. So kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga ba artist tusinkana ne tumanya amaanyi ge tuyina. Twakyogerako ne mukulu Emma ne tugamba tuli powerful nnyo. Naddala ku mulembe guno mubadde mukimanyi nti Museveni tatyangako nga bw'atidde. Mubadde mukimanyi nti olunaku lwaleero abantu abali myaka gyammwe ne mu mbeera zammwe bali ebitundu 85 ku buli 100 mu Uganda muno. Bafana kyogeddeko abavubuka no bitone yakyogeddeko abavubuka abato kunze bali ebitundu 85 ku buli 100 mu Uganda. Kitegeeza abatoko Emma bayinza okuba bali bitundu 9 ku buli 100. Kitegeeza ki nti abantu batuwulirizaamu. Abantu abali mu Uganda abasinga bato baffe oba baana baffe. Ffe tubasongere kubo kati kye tukoze kye bagenda okugoberera. Engeri gye twerabamu gye bagenda okwerabamu. Baganda bange nga sina bagamba kintu kyonna kikulu njagala mbagambe mwekiririzeemu. Muli powerful okusinga we mulowooza. Muli bamaanyi baganda bange era singa mumanya amaanyi ge muyina mwe bayimbi mmwe. Singa mumanya Katonda kyaba investingamu ekyo. Era bw'oba okibuusabuusa labira ku Kyagulanyi siri wanjawulo kumu. Tuyina ebitone bye bimu. Abamu muli even more talented than me. It's a question of belief. Lote bagitunda mu katale. Finding bufindizi mugwe. Nogamba okuva n'olwaleero siri bye mwagala mbeere ndi bye njagala mbeere. Gwe kyeweerabamu kye balaba. Era bafubye nnyo okulaba nga nze banstopinga baali bapulanize n'okunzita mwakimanyi. Bafubye nnyo okulaba nga Kyagulanyi tabuusa balala kubanga bamanyi ne wabayo Kyagulanyi omulala n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna babafudde kati abo Bakyagulanyi abali yagadde mumanye the power of art. There's no revolution without art. Ate twesanze mu mbeera eno ekyennaku butamanya omanya kyetulina kyetuyina naye Katonda kya place nze mu ngalo zaffe atuwadde obuvunaanyizibwa n'omukisa ogukyusa ensi eno forever. Ba Miriam Makeba ne ba Chiko Kimola omukisa gwe bafuna myaka gy'ekinana mu South Africa tugufunye times 10. Kubanga ba Miriam Makeba bwe babeererawo tewaliwo social media nga bagana olimba okuzanya ku TV kiwedde balugana okuzanya ku radio kiwedde nekati ebituli bibayise buli wamu tebasobola to stoppinga tebasobola. So mwekiririze mumanye kyemuli ekyokubiri okurashinga fear. Be sure nti bwe balemu tu containinga n'emiggo n'amasazi mumanya bw'okwata seremba oba omufudde star bw'okuba kazibu kapa emiggo oba omufudde star kati batunula ku bwavu bwo oyo kazibu alina sente mmeka nkuwazi. So ebyo bikulu nnyo mbadde njagala nnyo bibagamba. Now ziramu kyasati nga people power siyenze. People power kirowoozo nti obuyinza bw'abantu ssemateeka waffe constitution lyeteeka ekkulu buli omu lyalina okugoberera kobere Museveni kawaayira akasooka akagamba obuyinza bwonna bw'abantu. Abantu balina obuyinza kati gwe Kyagulanyi Emma bw'aba asobola okusookayo mu bantu n'akuloopayo n'akulabisaayo oba toyina kyosobola kugamba. Kati ffe tusingira bano abantu abatufugise mundu kuba ffe tukonekitinze n'abantu yeffe. Bogenda amaanyi goyina abafana you have the possibility the ability to communicate to 10 million people in one day. Ekyo kyekyebeeyi ekitalina kyoyinza kigeraageranyako n'ekiri gy'oli osobola okiteekako ebbeeyi n'ogamba nze nkitunda kakadde oba 2 oba 3 oba n'ogamba no kino ye legacy yange ng'eggwanga lyange nga nze Abajamaika bwe batusingira amaanyi. Ensi zonna bwe zitusingira amaanyi naye ekizaamu amaanyi nti Katonda atupulesinze ku time eno ku lunaku luno mu generation eno nga byonna
Webirina wadde nyumya ne chali wangomu. Nagamba you people have more than you need. Buli kye twetaaga okwenunula tukirina mu excess. Mu excess. Kuba tunula abali wano nti musajja bwali awo nga tuli bayimbi batono abayinalo ate n'abamu ne bamera akatengo naye somehow n'abalala ne bayimuka kati bakyasobola tukonteyinga tebakyasobolera ddala tewali chance Uganda gye yali efunye nga gyeyinamu ffe kati essuubi tebaliina mu bannabyabufuzi njagala kibagamba wakati mu kuwa bannabyabufuzi ekitiibwa essuubi tebaliina mu ba MP nze ndi MP essuubi tebaliina mu ba looya baffe baani baliina mu mmwe kubanga mu communicatinga directly ate mwogera mu lulimi omuntu lwategeera. Nelson Mandela yagamba nti if you want a man to understand you speak in a language he understands, but if you want a man to feel you speak in his own language. Mwogera olulimi lw'abantu nosaka akayimbo linasirika nawuliza akayimba kumba akawuliza naye n'abali emabega babiri bakawuliriza oba bakusitopinze oba bakusibye bagambye tebagenda kakuwa ku radio obubaka ne buyitawo. So njagadde nnyo ekyo ekintu nkansaatinge ekyennaku baganda bange nti ffe tetwamanya kyetuli ate abantu abatunyigiriza ne babuuka mangu tuvolaba baali quick ne batayo be basse bakyali baffe bazigi wine aba sweet Pepsi baali bagezaako tuteka mu fya ne bagamba n'oyo Kyagulanyi munyige oba Katonda yagizanya atya nanzijawo kyali wange nayingirawo ne batamoyo n'ebyo byonna byali meant kuba kuteka mu fya. Kati Katonda engeri gyatusomeseza natuuka wano nga tebanaba tunafiya nga tebanaba tukutula mugongo kati tuli wano bakyali bange tutunulira opportunity na gye tuyina kuba ne wano twogera naye manyi nti ne ba artist bannaffe abali mu Uganda n'okwetoola eggwanga nabo batuwuliriza bannange tuli kyamaanyi nnyo bweba nti ebyokulwanyisa ffe tuli kyakulwanyisa ate ekyokulwanyisa kye batasobola kustopinga kuba Bob Marley agamba music is magical because when it hits you don't feel pain but it hits. So kati omuziki kyabugagga nnyo kyamaanyi nnyo naye tukikozesa tutya. Of course kino nje kutwala omukisa guno nakyo nkyogereko kuba naadde njogera ne muganda wange Emaserugo n'abalala nti bafuba nnyo okulaba nti n'emikwano gye nnyina bagitiisatiisa kyabulaba okubeera mukwano gwa Kyagulanyi ne baganda bange abamu ne basenga mwana nga ogenda kujja bakitoze eri wiiki eri so nebe twali tukolagana nabo okuba bapromota abaali baorganizinze concerts babayita ne babatiisatiisa abamu ne batya basajja baffe muganda wange Mbiki Mukama mumuze mirembe ne bamutiisa ate nga mulwadde ne basuluza omuliro abalala bakyali baffe ne babayita ne babawa akasente. Nze nga kigamba abantu nti bannange bantu baffe abali eyo bwe baleeta sente muzirye naye temusiriwala naye oba oli awo kyekiseera okugamba abantu kubanga gy'okoma okola gy'omanya nti waali wadde sente tezigula mutima naye togenda kukkiriza Emaserugo okujja kutandika gulira mukazi wo benzi oba kutandika muwa sente naye nakyogeddeko nti tubadde disappointed gye buvudde nga bannaffe bangi nnyo sente zibanafuiza bapromota bangi babayita ne babatemera sente gwe ze tukuwa kati tewesembereza Kyagulanyi gwe toddamu kukolagana na Bobi Wine gwe toddamu kutegeka shows ne bava naakwa ekyo nga tebakyasobola kikwekerera omukulembeze w'eggwanga n'avaayo wakati mu kumenya amateeka n'agamba nedda ssebo Bobi Wine tajja biyimbayo omufunze ng'agamba ayagala kunkuba kivulu so ebyo byali bwe bityo. Of course kikuleetera ebibuuzo bingi kubanga twatandika ne ba artist bannaffe bangi ba artist muze mubalaba nga boogera amazima naye ne batuuka either ne bamutiisatiisa oba tebamuliisa era tubadde nga tubagamba watya oba walya so ekyo ne kireetawo embeera nti ate n'omuyimbi munnaffe gye buvuddeko omu yali Nduga yabaanaga nze nayogeranga amazima kuba njagala Museveni andabe ampite ansasule kati muli ne bwenyamira n'ogamba
kikokebwa badde oyogera amazima bwe bakutereezeza gwe ng'omuntu ebinyiga ensi yo n'abantu byateredde. So of course siri mutuukirivu kutandika kuba abantu misumaali era njagala okozesa guno omukisa okubategeeza abaganda baffe abo banduga okutegeeza muganda wange Ronald Mayinja nti tukwagala oli waffe. Abo abasajja tebakwagala bagwagala kukozesa wakati wa leero ne 2021 kubanga tubalina tubatadde mu nsonda yeffe babo tetukukyawanga tukwagala era n'abantu tubakunga kukyawa tubakunga kwagala nakwongera kuwa maanyi kukiririza mu kyewali okukiririzaamu kuba oli musajja mugezi nnyo Uganda ekwetaaga. Ne bayimbi bannaffe abalala naye nammwe bagamba nti bannange baze bakikozesa nnyo bannaffe mwamulaba muganda waffe Boss Nikotin najja nayogera amazima naye bwe bamuwa sente n'abula n'akola kinakola era njaga otwala mukisa guno okukibagamba tikansubire temunze nayimba akayimba k'ekiwandi kansubire bannange bimwogera mubitegeeza kuba abantu batulaba tewali kyannaku tewali kinyeza abantu nga kulaba nga kuba kiina kukiina nnaku yaabwe olunaku lwaleero abaana b'abantu bafiira mu malwaliro batokomoka abaana bali mu makomera abaana bali mu safe house abantu battibwa ne ba artist bannaffe ffe basuubira okwogera amazima kiri bakyannaku nnyo baganda bange gwokera ku makya n'olaba amazima n'ogogera ate n'ogera ku makya n'ogamba biraadde njogera n'abadde ensanga nkigamba nnyo mikwano gyange nti nze mukulembeze wamwe naye nange Bobi Wine olwayo negera ku makya ne ngamba manye lya people pa n'abadde ensanga oyinza okusanga nga sisuzeewo so nkibabulira ba artist bannange ti si kikyamu bukyamu okuzanyirira ku nnaku ne ku bwongo bw'abantu wabula kyabulabe si just kikyamu wabula kyabulabe era njagala okukkiriza nti muli kwalaali bino mubikola si lwakyagulanyi wabula ku lwammwe ne ku lw'eggwanga lyammwe kuba abaganda bange tusobola okubeera mu nsi eyo eyagaza tusobola kubeera mu nsi eyagaza ate nga gye tugenda eyo kwati bakyasobola kikyusa oba ffe we tuli oba tetuliiwo oba twenyigidde ono kaweefube oba tetumwenyigiddeemu bannayuganda bamalirira bagenda kwenunula ekyo nkakasa mwenna mukiraba eyo gye muli era nkakasa baabakubidde ne kasimu ekikolwa kye mwakoze kyabuzira nze bafana engeri gye mumanyi gyayagala amalira sipe saamusubidde kufuna alo so kati bwe nalabe nga bafana avuddeyo nendaba ka Grace Kan nengamba obwala nga bwinalo ne feelinga so empowered. Of course ng'olina ebibuuzo bingi ono byajja ewalo naye nga bulijjo bwe mbagamba tibajja balabira ku bikolwa byammwe bajja tulabira ku bikolwa byaffe baganda bange naye bukibanga kino mukitegeeza Uganda nsanyufu era kakasa nammwe gye muli kino mubazenga babakubira obusimu nga babayozaayoza nti naffe wadde tubaddemu nestory ne bw'olabyemu kazibu kapotoka no wadde siri sure balunywa kyaliko naye kazibu kapo mumanye era nalaba kazibu kapo ne ngamba nedda tekijja kwetagisa nze Kyagulanyi kujja kujjukiza bano bantu endagaano gye bakola bagikola n'abantu kazibu kapo gyali ate so Mr. President tekiralikiriza gwe wekka ne munna Uganda following ekigenda mu maaso mweraliikiriva era akuba simu kukakasa eriyo n'abalina amayinja amanene nga bakimanyi mugende mu maaso n'ekyo ekintu kyakabi naye nga ye aligamba ndi mu ofiisi eno kuba sagala disappointing nga baginteekamu ku biragiro bye bampa naye kyemuliko mukimanyi tuli mabega wammwe kati noddamu amanyi nomanya nti ate oli akwata enkebe tiwaba akyogedde kati ate ngenda kuba eddoboozi so baganda bange kino zijja kwerabira kibagamba bajja okusooka bajja kugezaako batiisateesa naye nabo bamanya ti kyokutiisateesa tekikola gwe tujja kugaana okuyimba gwe tujja kusiba gwe tujja kola bagenda bikola naye nagezaako okutiisa abakufuula star gwe Grace Kan oba tomanyi nti obadde osobola okufuuka star n'okusinga Bobi Wine mu wiiki emu kabagezeeko bakusongemu otegeera
nze kyensobola okubasuubiza nti wendi kulwammwe 10 ku 10 naye buli omu abeere mukulwa munne ate tubeerewo kulwa abantu baffe abatusaamu obwesige baganda bantu bajja batiisatiisa ne bwe munayimirirawo ku kyemukkiririzaamu tebalina kye bagenda bakolako. Ekyokubiri kati tuli mu kwogera naye buli analaba akawulire kano tulinga abalinyisiza kati ebbeeyi yammwe buli omu era babadde nga batutuukirira buli omu kati fe twafuuka bizinesi kubanga Museveni atya tagina kyasobola kufe tulinga abaana b'omuntu eyafa naye nga yali mugagga ne batuggyako ebyaffe kati abuuka nti okimanyi nti ettaka eryo lyali lyaffe gwe bayita weyomeka osirike osirise ne biganda bye so nammwe bagenda bayita be very sure bayinza n'okuba batandise ddu bayita bagenda bayita okubawa ssente. Mr. President, ekigambo kyali mu kwogerako kyaliwo mu katambi ng'ebiwandiiko bikuddwa musika empapula n'egundi zonna n'ebikapu byonna byaweddwa kuba kitaawe yali yafa bali abasajja nga babikutte bayagala byeddiza mwabyogedde nako dda byembadde njagala twabize ne twagala obirebe so omuntu alina ebyaffe kiringa olikwata ssente nabba ssente zammwe nassa mu kisawo n'afumuuka ne mumumerako bitone kwata mikolo kwata uyo agenda okulaba mumufunziza natandika okujjamu ebinusu n'akasuka byebinusu byasooka okasukira abantu mugenda okulaba nedda sebe tutujja kulana mulemeddeko najjamu empapula kati asuula bizike otegeera bwe tunaaba badongo bwe tunaaba abagwagwa tujja kudumira ku bizike naye ensawo gyalimu terimu jasi mutetembe wabula erimu n'akatiba akazikuba muntegera kyeŋŋamba bakyali bange mukkirizemu temusetolinga for less mwe muli ba revolutionary njagala obabulya ndi ebigambo byetwogera kati mu myaka just 5 okuva kati tujja kutunula emabega tugambe naye twakikola tutya mwe balaasi mmwe nze mbalabanga ba Peter Toshi b'omulembe gwaffe ba Bob Marley b'omulembe gwaffe ba Burning Spear b'omulembe gwaffe bali abantu tebalina kyanjawulo kuffe just what to stand for. Eranga Malcolm X yatugamba a man who does not stand for something will fall for anything. So tuyina omukisa ogutabangawo tuyina opportunity etabangawo fenna tulina buli kyetwetaaga tuyina eddoboozi ly'abantu ne bw'oteekako zi radio 10 ffe nga ffe buli omu n'agenda just ku Facebook ye n'aweereza obubaka ogibwekanga ng'obubaka bunye ensi yonna yonna twayita kwabo abasajja be balinga bayita abaakabi kakati batunuulidde ffe ekyenjawulo nti ekyobugagga Katonda kyeyatuteekamu tugenda kikozesa kwekusa ffekka na kumaliriza buzibuzibu buno obusooka ate nga bishuwa nti mwenna kati ngera muganda waffe bwagambye nti bishuwa bw'oba oli muyimbi kati weeraliikirirwa gwe bafana byogere kati baka takone kayimu kate kagenda kubeera kazibu nnyo ate oli agenda kubeera muzibu ate nga nange mzenga mbagamba nti nze ekigendererwa kyange kumakinga sure bakyagulanyi bangi nnyo singendo ndowooza tugiteekamu buli omu ku ffe tuliba tetukyasoboka abatukulembera bajja kuba balina okukola kyetwagala bajja kuba balina okumakinga sure bino bye tuyimbako abantu baffe malwaliro galyoke amasomero galyoke eddembe lyaffe tulina nange nga muganda wamwe ndi muyimbi mwana njagala nnyo okufuna omukisa okubeera ku stage naye omuntu omu yakeera ku makya sitayiro za Idi Amin n'agamba wa gwenyiza tojja biyimbayo oyo Museveni si ye Katonda temulina mutya atutya nnyo bakyali bangu abantu bemutya batutya nnyo teri muntu mutiitiizi ng'oyo cowboy so mukkirizeemu mubere confident ekisembayo tusigale nga tuli wamu temulimba abantu kubanga gye bakomye obbaagala n'okusanyuka gye bajja okoma obbakyawa si kikyamu bukyamu okuyimirira ku kikyamu si kikyamu bukyamu okugwagwawaza abantu si kikyamu bukyamu okuzinira amazina n'okufuula ennaku y'abantu bizinesi wabula kyabulabe naye ate abantu aba batiisatiisa bano ba Museveni tebatiisa kusinga abantu baffe Museveni si wabulabe kusinga bantu kusinga population kuba ffenna tukimanyi nti oyinza okubulwako owuli amazzi bunywa amazzi obaka mbutwalire bayimbi bannaffe bonna tuli wamu n'abo bwe bakyakozesa bakathe n'abalala mubagambe ffe famire yaabwe
babalaba bulabi nga badongo nabo bafiringa lonely yanoonya wakozesa ono Wilderman asobola kunzanyira paati tewano nagenda yeffe tukulaba ng'omuntu kubanze mu maaso gange osaanidde ng'oyo genero ng'oyo MP ng'oyo minisita talina njawulo naawe ekyenjawulo nti gwe ogondera amateeka okusinga ye ekyenjawulo nti gwe tobbye bantu okusinga ye ekyenjawulo nti gwe tosengudde bantu ku mataka gaabwe okusinga ye tusendinga emesagi egatta abannayuganda tetuli bakozi bafujjo tetuli basosoze mumawanga tetuli basizi ba bukyayi yesu twagala nsi yaffe tetukozesa ebitone katonda byatuwa okumakinga sure tukyusa ensi yaffe kyemanyi tugenda kikola tutuuka okaddiwa nga naffe tuweebwa ekitibwa njagala okusembayo nga njogera ku taatawo oyo omusajja mbadde sisaaga bweŋambye nti gwe wasikira omusaayi naye nze nesikira emputu oyo omusajja Christopher Sebadduka yagamba no abayimbi bonna bonna ezo zibandi wezali Idi Amin dadaye katonda w'oku nsi yagamba nedda amazima n'agateekawo era yalina okuwaŋŋanguka ogende Kenya naye kati saawa zino tukyamujjukira so njagala mumanye nti when you live the life of people you will live forever naye nammwe mulabye baganda baffe tibayinza n'okuwa biliyoni ya sente n'obulwawo ogiriira ate nga bantu be bamu tayagala kugagawaza ayagala kunafuya amekinga sure tokyalina kyogamba bantu gwabadde kenyini ayogera amazima bwamala okucompromisinga abantu bwe baba bakukyayi ate naye tali kwesiga tosigala awo tusigale bumu bannange tubeere kwalaali ekyo ekintu kizemu emirundi mingi nnyo saagala ate nga bwe batulabye ku mawulire ano bakere ku makya balaye nti kwegamba ffe ng'abayimbi abayimbi ba people power batwasazeewo twagenze wa Museveni oba twasazeewo kati obwavu olubadde luluma abantu tebukyaliwo n'okunyigirizibwa tekukyaliwo n'obulyake tebukyaliwo mubeere ku mazima amazima gagenda bafuula ab'eddembe baganda bange nsanyusa nnyo era nange kyalinamu kulaga omutonotono mba musudde mu kigoma awo muyinza bangambye ntiddemukko ne mu luzungu Emma ndogere banamawulire bagala ntidemu mu luzungu oluzungu teruba lungi mbadde nteesa nzija wako luzungu tidemu lubanda koze ng'okyogera mu luzungu friends, fellow artists, this is extraordinary. I am very, very glad to meet you. Looking at artists, looking at one artist to me is equivalent to 1 million or more people, because we artists are the communicators to the masses. Like Okot Pitek said one time that artists are the mirrors of society. We are the mirrors of society, friends. We are the people that reflect what is happening within the people. We are the spokespersons of our society. And historically, even here in Uganda, whenever there was something wrong and they wanted to communicate it to the king, they had to sing. So music is not only for entertainment, but it's for communication. And in this time and generation, we are the people that God has entrusted with that responsibility. It is upon us to sell that responsibility for cheapness, or to turn that responsibility into a legacy that will benefit our children and our children's 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 children. So meeting you here today is a big, big honor for me. It's a big encouragement, knowing that not all is lost in the music industry. You've seen in the past that, having noticed that the emergence of Kyagulanyi as a leader of a revolutionary movement that intends to put an end to the 34-year dictatorship, there has been a move. Museveni has named himself man of the ghetto. He has sung. Now he's on a buying spree, trying to compromise us as artists. Having failed to intimidate us with violence or jail, now he wants to buy us. He has tagged a price onto us, and it is our responsibility to communicate not only to him, but to our people and to ourselves that we are not commodities, we are not for sale. So here, as we meet, as we are listening to the revolutionary songs that you're talking about, I want to remind you that in the recent past, so many fellow artists have postured
to be speaking truth to power, but in real sense they were trying to elevate their premium. They are trying to elevate their buying fee. I hope you are true to what you say, because like I've always been saying, people are going to judge you by your actions. And I've said it before, I'll say it again, that it is not only wrong to play with the pain of the population, but it's also dangerous. Because people trust us. Not we as individuals, but they trust in what we believe in. If you stand by what people believe in, they will go with you. If you divert from the path, from the values that you represent, they will certainly throw you under the bus. So, while I welcome you, my brothers and sisters, I encourage you to be strong, to be true to what you believe in, to remember that the people of Uganda have resolved to liberate themselves. With or without us, we can only factor in the idea of expediting their liberation, and we'll achieve it. We are artists that are such a resource to our country. And this is a message not just to you, but to other fellow artists out there. I've recently been reading the news about my comrade, Ronald Mainja. I've not had occasion to speak to him, but I want to send this public message to him, that we love him. Ronald Mainja, we love you. You are one of us. You are our fellow artists. You have played a very big role. You still can. Don't be intimidated. Don't be bought. Don't be reduced to what you are not. You're greater than that, and your legacy stands to live forever. And not only to him, but to our brothers like Brother David Cole, like Brother Kusasira, like Brother Boss Mikotim. We are artists, and we are expected to stand for the truth, because our only resource are the people. You cannot constantly disappoint the people, because it is not only wrong, but it is also dangerous. So with those few words, I want to thank you for embracing this struggle. Let's do what we must do. Don't fear them, because they fear you. Don't fear them. They are not God. God is on our side. The law is on our side, and the people are on our side. So there's no reason to fear. I want to thank in a very special way the artists that we've been working with. Artists like Young Muro, such a young man, yet very resolved, very fearless. Artists like Comrade Dr. Hilderman, very resolved, very fearless. Artists like Nubian Lee, who has lost literally everything. He has lost his job. He has lost his ability to perform. They have taken away his talent from him. They have taken away his youth from him. But he says, no, bad man, no sellout. So, let us continue, brothers and sisters. You can be sure that sooner or later, we are going to be free. I thank you, ladies and gentlemen, and Kasawe Mugana and Sako, I say when song I Hozi twino kutaba namawulire banange mu dakika ezidako satu. Kasonga katini nenga kanene mu byo muto wange president yayogedde. Agambye nti bannaffe abaatuvaako olw'ekyojja mu miro oba olw'ensonga endala ne bagenda sayidi eri tukyabeetaaga. Mbadde mbuuzabuuza nti bakyasobola okuddamu okubatizibwa baanirizibwa kubanga bamu tuba nabo tubatuukirira okuzzaayo bulungi amawulire n'okutwala mu bwabannange temukyayibwanga muleke kwekweka kuba abantu bava mu mayumba bayinza n'okwetuuka abantu bekwese mu mayumba batya bakyasobola okwanirizibwa ne baddamu ne balokoka. Busebo bwe bali kubuuza kibuuzo ekyo munnange kankuwe example nti nze kennyini kamwa kwogera emyaka gye nkoleddeko ebintu bino si gye nabadde nnyini okubikolerako era bulijjo tugamba Nubia nti abannayuganda tebalina twebaza ebikolwa bye tukola tebalina twebaza bina tuyamba just tusonyiwa busonyinyi olw'obutabiko kuba twazadde omusango. Nze omu ku bayimbi abaatulanga ng'omulimu gwaffe kunyumirwa ojjukira abafana nga tetufa ku nsi yaffe. Nze ndowooza nti bwe nabeerera ku myaka gya Yanga Mulo singa nakolanga bino bye nnyina okukola oba oliawo singa tuli wala. So ffenna twasobya nga bannansi tuzuukuse buzuukusi. Era njagala buno obubaka mbuweereza publicly kuba sinafuna mukisa gunyumyamu na muganda wange Mayinja oba na muganda wange Baby Cool oba na muganda wange Kusasira oba na muganda wange Boss Mikotimu. Obubaka bubatuukeko tubaagala.
naye si ffe nga ffe Uganda ebaagala bamugaso nnyo. Oba olunaku lwaleero abasajja abaalinga ne Museveni abamu abenyigiranga mu kutulugunya abantu nga baatuka ne bagamba no kikyamu kati tuli nabo kati ffe baani okujajinga. So baganda baffe mwena it is not too late to stand for the truth. Buli muntu gwanyi mutuukirire omugambi munnange tugende mu nsi ensuubize nga tuli ffenna nesunga okufuna omukisa okunyumyako nabo naye ne bwe mbasinze enyumiza nabo buli omu ku ffe bayimbi bannaffe tulina obuvunaanyizibwa bwe tubanga tetusobola gatta waki tuleme okugatta abasuubuzi tuleme okugatta bali naye ffe nga abamizike tuleme okwegatta ffe byasudde byagamba nti tuli basomesa tugende tuwulize ku bigambo by'abakitafa abasookawo bakafeero babasudde basebadduka ebyo byonna Mukama teyabikolera bwereere ebyo byonna byali kutegeka ffe tusobole okuyimirira olwaleero nga tulengera gye tulaga. So olunaku lwayo tulaba kiriyale kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusooka ku mirimu gy'abo abatusooka newankubadde nabo balinamu ensobi zaabwe. So baganda baffe ffe tetutunuulira nsobi zammwe bayimbi bannaffe wabula tutunuulira obusobozi bwammwe nakye musobola okukola era tubaaniriza anytime. Basebo ne banyabo olw'obudde omukulembeze alina bundi endala gy'agendako naye tugenda kufuna group photo nga butuzanya n'oluyimba tukole bibiri kuba mukulu sebo DJ kati It's okay, it's okay. You there? Tugendere ku kyogedde ekifaananyi